Prime Minister nga ata ekivvulu nga akitanga agamba ku bulinzi obumpeerwa government eno nkutadde yimba paka mwenda ne ngamba gwe birabi mukaga ali wala mulye sente kakati ngaba mukimanyi it is a need of government business obadde agalako masama meka amenga kumi oba kumi n'emu bana bavudde wala kamala okwebuuzako kubanga security y'abantu bano kikulu nnyo nja kukubira kasimu nkubuulire naye njagala bukyakale mu digide nze binyumidde olwaleero by the way kakati kandagire omanyi president yampa obuyinza njagala mukama abasobozesa mwenna abatana tujja kubatuukako wenna gyemuli mpola naye njagala okubasiima mwebale kujja olwaleero mwebale kuwagira kenzo kati waliwo argument eyazze